yakoze collab na bajamaika bakiba Mutebi atanze okuntwala mu byobufuzi sikusobola wasizote bulungi kulikayo mu weekend kendi ya tabo nnyo tesobola butabeera na fowe masaka ekwana akayimba basalo ya tuba tabo munuji yakikubye wanji bakubadde ate ekinnaku timu ya masaka yompira ya sinaji timu y'embala yagiwandudde mu bibiri nange mukama katonda wange twafunye dawo emotions mukama atuyamba muko obukulu bwonna nyizo timu lewaffe wekiririzaamu ziri munana gwa May mwaka 2017 terugenda kuddamu kubaawo kalenda ekigoli so yazaalibwa leero okuzaama azaalibwa go ne Nick Gracious mvuko yo mumanyi paka kayimba ke bayita hira bakyala ke baagala ennyo okategedde nkaziga nkatinka ngenda nkaziga 42 egy'obukulu mu Spain nenga ayimbira mu America ngaakyali be ate takula ku face n'omulaba kati asinga budala okunyirira musajja wadda naye anyirira then coach wa Barcelona awezeze emyaka 47 Luis Enrique coach wa Barcelona awezeze emyaka meka 47 egy'obukulu buli azaliddwa leero azaliddwa wamu naye Luis Enrique kosani Enrique Gracious bonna basipana azeni ekyafayo ekyamanyi ku lunaku luno 1984 abafalansa bageesa nyukiriya waabwe yasookera ddala Lukenu ye kitadde ensi ku bunkenke yotamba kati North Korea America bichi nebo wawe abutestinga 1984 myaka mingi egiseewo then omwaka ogwedde mu London balonda Sadiq Khan ngono ye meya omusiramu yasookera ddala okufuga ekibuga London so bibyafa biri kuna kuno lwaddi olwaleero ngenda kuzomezi 8 omwezi 5 ndoza yazalibwa olunaku olwaleero owulidde akalooza kava eri Mutebi Mahadi gwe munaye owulidde abantu be wazalibwa nabo alejjukira leero 8 May terugenda kuddamu kubaawo programu amakya amalungi mwasuze mutya mukulikeyo ku weekend bwebadde bonna naye nga lwekyo tetunnababba kulisaayo ndoza sala yesooka mu byonna lwaki leero tobeera omusumba gobo osaba engeri gye ndi ompya mu kintu kino abantu mutya kale tweyo okubera empava enyonge yawokanako yammwe program yona negokonga ya sala kale tweyombeke tusabe nate mukama katonda waffe ali waggulu ennyo tukugulumiza nate gwatukuuma atuwa omukka tussa eyamamba eggulu okutali mpaji tuwongera kwebaza ku lw'obulamu bwaffe olw'abaganda baffe bonna naddala nsabidde bonna abali malwaliro nga bomu naye weekend yabagendedde bubi balwadde mulimu abalumwa embuto betaaga kuzaala mukama nate nsabye omukisa buli kinoomu atunula ku ABS TV essaawa zino leka awonyezebwe mukama nensabira abo nga bali ku ABS kwe bakeeredde nenga agamba nazza gwaki mu nsi mu butuufu ndi bwomu nesina wadde omulimu wadde ekyokukola mu nsi nate mbasabidde omukisa bafune emirimu n'ekyokukola mukama nensabira famire abasiibye bayumba oba tebakwatagana butakwatagana nate mbasabidde omukisa okuva ku ABS TV n'essaala gye balaba bafune omukisa gw'okukwatagana mukama nsabira abaana abato leka mukama obawa omukisa nga bakula paka mu bukulu ate beba president benkya beba minister beba buli kimu ekyenkya nabo obawo omukisa nsabidde buli kinoomu atunula ku ABS TV atole ekyo kyawulira kyalumizibwa mutima nga takiina mbutuufu akifune nsabye nga mpita mu linnya erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina nzondabye ne musumba mukukuutivu Nekwano sala ibadde nnungi nnyo nnyo nga mu ggwanga lya Bufalansa kunaku lw'Sande balonze omukulembeze omuggya Bufalansa? Ya Bufalansa wanze president yo. Nena balonda nnyo. Myaka gyejo myaka gibenena so Sarkozy yafuze Madam ayina obakkirizibwa okutwala emyaka egiwera. Kiri waffe wokka. Kibiri mu Africa gyo bisanga tajja kisasi mateka ne bazungu. Bajja kutwalaganya. Kozeji. Mvuko nata Emmanuel Macron yawangudde okulonda ane myaka 39 egy'obukulu. Ekye myaka si kikulu naye girlfriend we bamukyala we. Ane myaka 64. Nja kukuba emyaka anamwe emeka ku nkaga mwenda ku nkaga mwena yamusanga ne myaka 15 uyamulabya namusimba kwegamba bana bano sibe bagala abakadde bokka amusinga emyaka 20 mwena naye yamulaba ne myaka 15 ne bagana nga emyaka 17 kapene bado okumala ebbanga emyaka mingi naye buzibu tebalina mwana balina baana basatu mukyala byajja nabo naye Macron yagamba tombulya by'abaana yazze kolera gwanga alina girlfriend we amwagala ennyo sokolindeko Mubutu naate erudda kamuwolereze mbadde muvuma munaye kamuwolereze emyaka tegimatalinga ng'olina gw'otessa naye better than okubeera ne Marvin nga nkabya amaziga nga nnumya nsobola okgenda n'omukadde ani Luswata nasobola okutegeera kikyendi sebo Luswata kunzabeera sugar daddy naye Luswata emyaka 5
musajja tali muto. Sugar daddy batandikira ku myaka emeka? Sugar daddy kati lusota bakuwasiza teri njawulo y'amaanyi. Wali abasajja abakadde nga Kwezi Robinson. Kati Kwezi Muzayi Mayanja. Muzayi Mayanja bwampasa. Okimanyi nti asobola kumpa keya nga okusinga ku yammwe? So nali kati oli president wa ggwanga. Ngwalina okulabirwako abaana abato naye wote ne girlfriend nga kusinga emyaka 24. Oli emyaka 39 ayina emyaka 64 ayina abaana basatu gwe butwala nga ababo ate omuvubuka ono abaagala nnyo nti abatwala atwale ku ssomero ebbanga yamaze mu bufumbo abatwala ku ssomero n'abakomyawo n'abakyalira oyinza okugamba baana be naye ffe baddugavu tetwamufunyeemu nti mukyalo lyava kuwangula lipeeni byaffe bibadde bikomye ate teetaga baddugavu nga olaba Trump saka baddugavu kuddamu kuyingira Bufalansa naye yazze agamba baddugavu bantu nga ffe ate Bufalansa baddugavu be bagikoze naga mujja kujiyingira nga yemwagala kasambira katemuze mu buki bumenyi bwa mateeka bana etatu ategeke lwase tuyitayo ko kasofuna passport makuba matuufu akwadde Bufalansa ng'eggwanga likola nnyo ku bantu beryafuga kati ffe Uganda bongeza yatufuga batubalanga baabwe ne bogenda mu mawanga ga West Africa Ivory Coast ga Senegal Bufalansa ge yafuga babayita Bafalansa era kali ffe tubabagwira kyamunyo visa yawe wakufuna visa egenda mu Bufalansa ogenda ogigwera mu Ivory Coast osabusadi kakoloboze n'ogenda mu Bufalansa so byabadde mu eggwanga so omuvubuka yakoze eki yawangudde okulonda ne Sugar mami we ebale kunoonyereza ko Mutebi Mahadi ndowooza munayo byagambye ate sijja biddamu mba mbyonoona mikwano mwasuze mutya abantu be Tanzania ne tubuuzako abantu abali emitala w'amayanja abantu b'eri South Africa Saideri Dubai ne tubuuzako abali awo bakitumbudde e Tanzania by the way balaba nnyo nti Azam TV nalo n'ab'e Rwanda bonna batufuna bulungi nnyo direct tubebaza nnyo nti mwebale kutumbula eno ABS TV programu yaffe eno egiggulawo bagiyita amakya amalungi bonna balabala kufa bajja okukola bazimbirako ffe tukitandika nga kifu bati bajja kulabibwa given the fact nfa bagulawo ekirungi nabalaba balina okubanga balindi balinga mu Nigeria still webweru w'eggwanga president waabwe Muhammadu Buhari alina obulwadde netaka kukiza nti mulwadde lwaki anti kati mu Nigeria balina ebbanga omala ebbanga tuli mu ntebe basako omukulembeze omulala omusajja ono amutwala yadda ne bamujjanjaba ennaku zazi natera okuggwako nga bamukomyawo ng'afuka president naye abadde yakadde ennaku 2 ekimbe ne kimuddamu kasiti bamuziza London kitegeeza tagumiikiriza kuwona alaba entebe bagitwala ne baneteri atakayanira ntebe ko ni mugwanga ya jini ziti jini konakire president yaliko nga mulwadde nenga ajira mu State House kagaali nga yesigamye bwati akome nako zezigwako nga basako omula everywhere ateri president akiriza tetujaga mati we no we fakati yali akavera ndali mukumujjanjaba ekimbe ne kimuddamu ne bamuzaayo so asajja bamugambye ennaku ezinaggwako bagenda kusako president omulala w'ekiseera bateekewo okulonda bo bamuteekeko kuba kati kyakakigaanyi kino era kyetani ku president oli yavaako omuvubuka Umaru Yar'Adua naye yalumbibwa ekirwadde nga bamukomye bamukomyawo naye ogwasembayo teyakomawo ekimbe kyamutwala n'afa so ebiri mu ggwanga lya Nigeria bannange ekiri eyo mu ggwanga lya Nigeria ndowooza okiwulidde kyo ekiri enewaffe mu kibuga Kampala oba Uganda ekiwa kiri nti abantu munnaye babakwatira ebyaddala n'emirambo kyagudde Sembabule abatuuze babakutte ne maiti nga bagitwalawo nga mbu bagiziikudde anti waliwo giziikula olwazi nenkaana ez'ettaka tugenda bikola ki tata wange bamuziika wabi naye bano yaka babadde basezi nga batuuyanye bonna nga baswakidde basezi nga bamutwalako muli awo oyo tabali abantu mmwe tebali ogwera okikiriza kika tebali edinakulira ayi toyogera ku Masaka eyo Masaka ewaffe kika bali eri bukunja gyempulira ewava omugenzi omuyimbi Paulo Kafeero naye Masaka kika tebali naye gwe okimanyi nti abantu baziikuulira ddala abantu ne babali babajeyo for some reasons wali abantu abagamba jajja wange yandoosezza nangamba banziika ne kino njagala kunzijayo wali bano be baziikula nga bebamuziika maybe ettaka balitunze ne bamujjayo bagenda muteeka walala naye abaziikula ab'ekiro Bombade sibalabangako ate nje ngamba mbu batiisa segomba basisinkana wangi Mutabi nataka tuzuguseko abantu oyo eyasuze ng'agamba mbutuufu mbisibye ebyange kanobe nakeera ku ABS TV nagane kasokenda be bana abantu naye nga tabaddaano abali kituufu naye nga anti domestic violence teyina weetalinego obuuzaako nti mukyala wange ambisa bati ne bwati naye guli olimu abayisidwa mu mbeera yenki yemu naawe so nawe ogenda luddawa nawe ogenda wa kansala awuliri abafumbo naye gwomanyi kigambo domestic violence bibamu weeyite bulawo gwomanyi kigambo okukwata ebintu n'osibamu ebibyo n'ogamba mbutuufu kannobe oba otuuka bwote mu mulyango n'ogana ate nnobera kino ebiddayo
Ngagwa binaku yenno bayo. Wali abakyala babatiisa. Ate yo nagasajja gatatisibwa. Atajja gye bali. Kali gogwa mbasajja kikwabo. Andi kale sinabira mufumba mu stilo yange. Nkyali muto. Oli kitolo abujimu. Bakwa kula no tusanga. Nsikula bukozi ninga nkyabula. Atubireka ko sesio fumba kujine emyaka. Biriwe bifumbo bimavini. Kali mavini sawa da nyingi asiza yingira. Nimpya jasi ne jimutagiraba. Ate nga muwagizi waayo. Bajja mubuzo valuddawo. Neba mutabikwagadde. Na yenze. Ekikole kya paki yawo nakiraba, ekya Joshua nakiraba, ekya sawa musanvu ogwo. Kwegamba n'omunano oyingire waka. Yingira ne mavini tasobola. Bajja mubuza gyava. Bulijjo mavini mufumbo. Ali yakulimba. Sajja mufumbo yo sewo. Alina omwana wamuyita Garrison ate amwagala nnyo mutabani we. Obadde erayo kyasi yonna gy'osuubira. Usiize wabula eyo waliyo. Amwegwanya. Nati omusajja tampimira nzaalo mu Buganda. So naye kasajja gwe sikusobola. Naye omusajja mu advent bali strict nnyo ku kintu ky'okuba ate nga okata ku mukyalo omu oba omulala. Byo tebabikkiriza. So nozamani ngabakikoza bamenye etteeka ery'amaanyi nzikiriza. Mukama Katonda wange. Naye nga kyonna kyekiri tuzukusizako abali mu butale obw'enjawulo, abali mu katale k'ebubuulo, abali sayidi eri mu katale ebubuulo tokamanyi kali ku Ntebe Road. Nakula nkawulira ninga sikalabangako. Akatale k'omububuulo sikategeera. Yambala nkutwaleyo. Tujja kgenda. Tumanyi wino paka yadi. Obwakaba omanyi. Abaana bazalidde kambala temutambulako. Bane muyiga okulambula. Obulo naye manyi bajja kigambo kijja kitegeeza. Ajje kiri bannange. Bulijjo kimanyi mumanya ng'owuya nti just kigambo. Naluzukusako abali mu Awino market n'abali side eri Watseka market ne tuzukusako abantu abali Kalerwe side eyo nayo tubazukusizako ne tuzukusako abantu abali Mubende. Nawe waffe Kasiba neighbors baffe batulaba nnyo. Nabo bazukusizako. Ne tuzukusako oyo yaddidde nnyanya nga nvundu n'aziteeka wansi nga waggulu n'ateekayo ennamu atunde business etambule. Business eyesinga ku Masaka Road. Asajja batunda lumonde. Ne mwana oli distort. No, asajja atunda lumonde. Wansi aba mufuni nga gwena anyirira. Ate ne wale omuguzeeko? namugulako ko tawakana. Ndi victim lwaki ne. Bwatafumba tali mufumbo wale omutwala wa. Ndi victim. Lwaki ne kintu. Ne kirala amalobo gano bateeka lumonde. Wansi bagakoona. Eddobe yo teriwera so naye bintu yo ogenda tamya abantu okugula ebintu kukkubo. Tedini ekiza bintu yo naye omuntu aba yeeyiya mwana. Aba yeeyiya. Kwe katubakiririza mbeeyiya. Beeyiya mune yeetali ntuufu naye nze ndowoozamu nti okumenya etteeka lya Katonda. Seera nengo tuzi maybe lumonde tulamuti nengo musedde. Nani okuza kugati uli amutebi. Okumanya sikusobola. Soko nzijukizemu kino ekintu. Ogambye nti singa oli ateekawo eddobo lya lumonde. Naye ng'ebimonde gya wansi mivundu waggulu gibamiramu. So it's a business. Oli ayimiriza emmotoka ye ne bamuyiramu lumonde ne yeeyongerayo ye abatatekedde. Ogera tugawa omwaka mulamba nga tozeemu ggulawo because ojagende Masaka maybe ku Christmas oddeyo ku Easter kati omusajja gwasanga yagguza nga tokyamumanyi. Muzobuli ku business ez'okwa highways. Ziba nzibu nnyo. That's one ekibozi nti wali waferuka yabatundawo nyama ya kaloli biki. Kibozi ekyo nkuze nkiwulira. Nebituufu tulya kaloli. Omusajja akwetera ekisambi mutuufu kyo nga kinene. Nasi nga mutuufu enkoko eyo togirabangako. Si kya nkoko naye nga onene obukiriko. Kwegamba. Muzobuli ku business eza highway. Bwekuba kulya twalya dda. Twalya dda kyaggwa. Nga sebinaako bujulizi just simple ya something. Otebe katwebaze atekamu ensimbi sponsor waffe Monagura program Amalungi World Motors. Bagamba bagula emmotoka enkadde ate nga batunda empya. Gwenno munnanga akoye ebigere itako mba World Motors bakuwe emmotoka bakuwe kyuma kipya ate balina customer care ekubulira ti munnange eno tesobola bweti tesobola tambula oba bweti oba tesobola tambula mbudde wae bakubulya bakusomesa kye bakuwa itako mba World Motors bokka besinga okwewuunya abanyonnyola ekyuma omulala guza kiguza nagamba twala. Ndasanga ku Lumumba Avenue. Ku Lumumba Avenue. Walindo banonya Kampala ina naga wali moto za DP salanga wali moto za iruda. Lumumba Avenue wakolachi. Wakawo basa. Nabali simu kwezi osolo kuba kono byate ngofuna information yetufu. Munnange basisinkane aba World Motors bakuwe ekyuma ekiganzi oba ekyakabi ekigenda okuyisamu eyo embera nawe oliye eswaga waga. Atenga ne motoka part of life. Muvoka yimbo ogenda okolechi. Ogenda ogule motoka. Motoka so ino bango gifuna birego tambuzo obulamu. Bwete ate munnange kulakadde katutwala speed jukira ntwakatandise yeno ekitundu kyaffe ekisooka tukyatambuliramu program Amalungi katuwumulemu ate katono tubeere nga tukomawo tojjako remote tokyusa channel. Oli mukulaba
Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Okay, mukwano gwange oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo naye nga mwase mutya mwena abantu abali mu bitundu ebyenjawulo mwasuze mutya abaami n'abakyala mwasuze mutya ba holiday makers bannange katusuubire nti no abazadde mubayambako ku mirimu sinakindi okugenda n'omuzadde wo business gyakola naawe n'ogikuguka bulungi mwasuze mutya mwena abali mu bitundu ebyenjawulo abali mu Uganda abali e Bulaaya mwasuze mutya bannange ekiro kyabayisizza kitya mugamba mutya mukulikeyo mu weekend olunaku olwaleero lwa Monday enaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogwokutaano bannange tuzukuke tugende tubeere nga ate tukola tunoonye ekikumi tunoonye ekigulira magala eddiba muzukuke mwena buli omu gy'oli omuzadde ng'abaana bakyebase bagambe bazukuke olunaku lwa Monday mbakulisaayo ababadde mu weekend ababadde mu kwanjula ababadde mu mbaga ababadde mu graduation buli omu gye wabadde ate era mukwano naawe eyafiiriddwa ne tukusaasirako ne tukugamba nti munnange Mukama yagumya emitima katusabe kimu Mukama Katonda akugumye Fe wano ku program amacha malungi buli lunaku erukya tukugamba nti Mukama abukeesezza fukamira wansi soko kwa solunaku olwaleero mu mikono gya Mukama ogambe nti Mukama Katonda ange ngenda ku mulimu naye nkulembera kubanga gw'omanyi ekiriyonze ekiriyo sikimanyi then ate olyoka ogende okole ojja kulaba nga olunaku lukutambulira bulungi wabula tene tukubiriza nti yanguwa nnyo ogende okole Mukama wo takusoka ku mulimu Mukama wo buli bw'omusanga mu office ennaku zo ez'okukugoba ziba zikendeera okitegeera zikendeera kitegeeza oba obuzaye ennaku nga nyagambe munnange office yange nsobola gyetuuliramu kubanga otuuka leeti todda so n'olw'ensonga eyo bannange muzuukuke tugende tukole ate era nenzukusaako n'abo bonna banneekolera gyange bagamba nti ennyonyi enkeze yeetera okulya akasiriŋŋanyi yanguwa ogende obeere ng'okola anti mpitibwa Nsereko Zion nga nkutuusako bizinesi waneeno mu program amacha amalungi olunaku olwaleero mukwano olowooza nkuleetedde ki tulokalire kwata pen n'olupapula bw'omuzadde atasobola kuwandiika oli ku bwangu gamba omwana atule ku TV awulirize bye twogera abeere ng'akola ki abiwandiika wansi ku list mukwano gwange anti feno program eriwo okukuzuukusa okukubiriza okugenda okukola okuyigiriza ebintu ebyenjawulo amagezi tukuwaga bwereere tetukuggyako yadde 10 bagamba nti ayina amatu awulire ate baba babulirira waabo obwengo omunaku amatu okola ki okunkumula tugenda kuba tutunulira lwaki abantu abasinga obungi twetaaga research mu business zonna ze tukola naddala abasuubuzi lwaki twetaaga research bannange before nga tetunaba kutandika katusooke ate tutunuulire eggulire lyaffe then tulyoke tukomewo ne research waffe Jako akawuwo abasuubuzi b'enkoko bano nga bakolera mu katale Kaleerwe akamanyiddwa nga Mpunga Marketing abakulembeddwamu ssentebe wa Bweru Amanyi Ismaili bagamba nti ekisinga okubanyigiriza be bamakolera amanene abeekwata omulimu gw'okusuubuza enkoko ekireetera omuntu ssekinnoomu okuleega bbeeyi y'enkoko. Tuziba tusanze mu mulimu gw'enkoko nti amafaamu amanene gaddiya ne gakwasa ttenda omuntu omu n'alyoka aleega ebbeeyi ebintu kati nammwe abali eyo temwewunya kulaba bbeeyi ng'ekaalaamuuka. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu nteekateeka ey'obulunzi nga bw'ekola mu bintu ebirala nabo basobola okukulaakulana. Gavumenti nga edda lwe wabeerangawo tractor nga weerima ewa neighbor edda wa neighbor addako efune engeri eyamba poultry farming kuba enkoko ezaagulwanga 15,000 kati zigula mitwalo na mitwalo. Bagamba nti gavumenti esaanye egy'omusolo omuzito ku by'obulunzi n'obulimi naddala ku ddagala ekireetedde okuseera enkoko zino ng'ate n'abaguzi tebalabika. Gavumenti emisolo eyandibadde ng'eteeka emisolo ku bulunzi n'obuki n'obulimi. Bongerako ng'abalala bwe batya okugula enkoko nga beekwasa nti zirimu eddagala kyokka ng'eddagala lye bakozesa lyakakasibwa ekitongole ekikola ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga. Ddala bukiira ddala ku
bakutambula entono wano nno we basinzidde ne basaba gavumenti okusomesa abantu ku ddagala lino erikubwa enkoko baleme okutya okuzigula. gavumenti ije mu bitongole ebirala basomesa abantu ensonga entambula n'enkula n'emunda gy'ebisolo. Mu katale k'ensimbi dola ya Amerika ebadde egula 3,624 n'etundibwa 3,634. Pawunda ya Bungereza ebadde egula 4,679 n'etundibwa 4,692. Euro ebadde egula 3,965 n'etundibwa 3,976. Shiririya. Okay, mukwano gwange ndowooza ate byo ebifudde mu katale k'ebyensimbi byo obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala kati gwe olw'ensonga eyo omusuubuzi ali eyo oyagala genda kuwanyisa sente oba gy'ogenda okusuubula emmaali sente bazagala mu pawundi otegedde sente meka z'ogenda okuba nga ate owaayo. Ate batunuulira eggulire lyaffe bo obalabye munnange abatunzi abalunda enkoko abazitunda bo bagamba nti amakampuni amanene gajjumbidde nnyo okubatira akatale awo enzijira ne nkugamba nti mukwano lwaki twetaaga research mu bizinesi zaffe. Abantu abo singa abatunda enkoko ezo mukola research nomanya nti enkoko nzijjeyo ew'omulunzi gundi mu kyalo nzirese mu katale naye ate ngenda kuziguzaani noonya kampuni ezeetaaga ennyo enkoko empitirivu ogenda obeere ng'obatwalira ate nga ku bbeeyi etali ya waggulu nnyo so toleeta nkoko kuzijja mu kyalo oleete mu katale gw'otuule katebe. Okitegera dya wange twetaaga research twetaaga okukola research mu bizinesi gaffe ag'enjawulo buli wabeera nga tokola research mukwano ojja kufuna losses mu bizinesi otya nti ojja kugenda essaawa zino osuubule by'osuubudde obireete otuule awo olozoolere nga toyina muntu gw'omanyi agenda kubigula. Genda mu field noonya bakasitoma omanye nti ngenda kusuubuzaani funa zi kampuni ez'amaanyi basuubuze emmaali yo ate mutuule wansi omulage emmaali nti ebintu byange munnange birungi birabika bulungi naawe ate ne bw'onaabikozesa bijja kuyamba so omuntu oyo ajja kubanga ate akugulako naye ne bw'onaaleeta ekintu kyo n'otuula eyo n'osirika nakyo nga tokoze research teri agenda kukunoonya. Buli muntu yenna atandika business yeetaaga okunoonya bakasitoma oba twetaaga okukola research nti nno bakasitoma tebagenda kuva eri mukwano bakunoonye wabula gw'olina okubanoonya kati bw'otakola research business yo oba kampuni yo egenda kugwa ate era omuntu yenna buli wokola research bannange ofuna ebintu ebiri quality nga tebiri quantity okitegeera gwe tebasobola kufera omuyayi nakufera ebintu ebiri duplicate kubanga okoze research amala ebintu ebyo gye biva otegeerayo bulungi ate era obeera no osobola n'okwawula nti kino kiri dupe kino kiri ku original okitegeera dya wange bannange twetaaga okukola research mu mabizinesi gaffe ag'enjawulo abasuubuzi twetaaga okukola research nti emmaali njijje mu kyalo naye tusiriza wanjitutte nakasero njitutte mwawino njituttewa okitegeera mukwano gwange si kujja maali mu kyalo ekkubo lyabadde liseerera otaddemu sente zo nnyingi wabula gwe n'oleeta ewaka onootereka abasuubuzi bakunoonye kola research omanye nti muntu ki gwe ntwalira ebintu byange ab'amaduuka sukaali yalinnye obuwunga bwalinnye omuceere gwalinnye sooka okole research before nga tonnaba kugenda kukola ki kusuubula bintu genda mu kikuubo oba yonna gy'osuubula ebintu byo omanye nti sukaali ali ku mitwalo 22 akasawo kiro ngitunze mmeka kitegeeza kiro ogenda gitunda 15,500 osobole okujja mu ssente zo bannange twetaaga research mu mabizinesi gaffe ag'enjawulo omuntu atakola research yoyo gw'osanga nga bizinesi ye egudde ng'esaanyeewo olw'ensonga nti kyalimu takitegeera kubanga weetaaga okumanya olina okunoonyereza ku abo abakugu abali mu kintu ekyo obeebuuzeeko bagambe bannange ntunda ngatto z'abaana b'essomero ne kati essaawa eno bali mu holiday njira mpumudde mu ngatto zino oba ngende mu maaso oyo akirimu ajja kuba akugamba nti ogira owummuddemu ate otunde essaawa zino ekintu ekitambula oba kati kangeze enkuba engeri gy'etonnya ennyo ayinza okugamba suubula ku gambutsi raincoat umbrella ekyo ekintu kiba kikola ki kikutambulira then abaana bwe banaddamu okusoma ate era oddeyo ku bizinesi yo so bambi omuntu akola research
research ye muntu agenda okuwangula mu business buli omu business yo gyolimu bw'onakola research n'otuukiriza byonna kola research obuulirize bantu bange biki bye baagala bakasitoma biki bye baagala kiki ennyina kye bataagala biki bye sinnaleeta bye babuuza okitegeera ddiya wange ojja kubanga ate okula mu speedi ya yiriyiri lunaku lwa mande mukwano nze bwentyo bwemba nkutuusizaako bizinesi yaffe ey'olunaku olwaleero research twetaaga okukola research mu mabizinesi gaffe ag'enjawulo kansuubire mukwano gwange okitutte ate era ofunye w'okiwandiika abantu abalima ofiisi ag'enjawulo baddiya waliwo mukwano gwange Habert yangambye nti nze nina ka notebook Zion buli kintu buli lunaku bizinesi gy'otuleetera notinga wansi bwe ndiba ntandise kampuni eyange ndibigoberera Habert okola kyamaanyi mukwano weebale kubanga ate weekumira ku lutimbe gaggadde mama Hafsa Mundeba nkwagala nnyo Esther Nampijja nawe nkwagala nnyo mukwano mwebale kubanga ate mulaba program amacha amalungi wabulanga sinaba kusibula nkujjukiza ekintu kimu nti aba World Motors Uganda Limited bo bakugambye nti gendayo basangibwa wali eri ku Lumumba Avenue poloti mukaga gendayo berenga wefunira emmotoka eriko gendayo baberenga bakuguza emmotoka mukwano gwange nawe eyo jovuga ngo gikoye obatwalira butwalizi ate bone bakuwamu endala bei ya kuteesa gendayo mukwano gwange ku Lumumba Avenue abasajja abo n'abakyala gye bali bajja kubanga ate bakunnyonnyola bakwata bulungi munnange totya genda gula mmotoka ne oba ina miliyoni 4 gendayo ku Lumumba Avenue aba World Motors bajja kuwa emmotoka bakugambye basangibwa ku namba z'essimu zolaba ku screen yo awo zikopolole mukwano oberenga ate obeyunira nawe ofune ekidduka weevuge bali ku 0702 488 gendayo mukwano gwange aba World Motors bo bakugambye nti gendayo ku Lumumba Avenue oberenga ate wefunira emmotoka wabula ate aba Favor Beauty Salon nabo ne bakugamba nti basangibwa ku Majestic Plaza level 4 room 41 omukyala Irene Kisache jali gendayo bakuyoyote mukwano gwagenda ku mulimo lunaku lwa Monday banange tutandise wiiki gendayo bakulabisa bulungi wiiki yo ekutambulira bulungi ng'olabika bulungi ate batugamba nti ekitiibwa ky'omukyala zibanvirize okitegeera mukwano gwange gendayo bakuyoyote olabike bulungi ate era basomesa n'abaana nga gweyagala kuyiga bya salon gendayo ddiya wange bakusomese mikwano mumbeera bwetyo sigenda kubanga ate nsika wabula kankwongereyo eri bannange bakutwalire ddala mu maaso program amakya amalungi munange kikozese gwe gw'omukisa gwe tubawa okuva wano ku ABS TV mu programu yaffe enganzi amakya amalungi neera mwasuze mutya nziguse anate n'akanyomero bakayita ekibuuzo ate nate mbakulisizaayo ne mu weekend mukulikireyo ddala programu yonna ngayo ekuteekebwamu ensimbi aba World Motors wabula nate akanyomero kentudde mbakayita ekibuuzo kateekebwamu ensimbi Sheikh Omar kunga bu stage enansana alomba edduwa ey'omukisa yitayokko monna ebizibu byo bigonjoolwe insha Allah kibuuzo kyange kipya nnyo nate kiriko ekirabo ekibuuzo kiri nti abasiraamu basiiba ennaku mmeka mu mwezi gwa Ramadhani mu butuufu gwe bayingiddemu bagenda kusiiba basiiba ennaku mmeka ye ansa yokka gye njagala kwasa ekirabo kuba eri simple lita ku 0200 907 agiiseeko ngambako hello nasuze bulungi wasuze okya kikwano Silvia eno yokka ye ansa ekuwanguza ekirabo Wanti? Basi bameka? Tereza mu ansa eyo ebulako katono nnyo nkuwa ekirabo. Ebulako supu etuukirire. Ansa gye bampadde egaanye Silvia. Ansa gye bampadde egaanye. Ansa gye mmanyi egaanye. Silvia. Okay, sorry. Silvia simanyi nenga ansa munaye mpereddwa omukulu eyita amateeka okuwa ekirabo egaanye. Ebaddeko bulako katini nnyo bwe nti nkuwe ekirabo olunaku olwokutaano. Fayo munamukisa Uganda Rich Ntale tukitambuze. Hello? 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 Wanji? Hello?
Enakwana. Oh, sikutagende namanyako ne gyosinzidde ne answer nfu. Okay, sorry. Ojagezako nate n'ekiddako. Ne mbona mukisabera omuntu mwa chance. Irigani ntale. Hello? 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 Nakute. Amanyago ne gyosinzidde. Amanyago ne gyosinzidde. Network yo. Ibwe buzibu. Igani ntale mute aterere ademu agezeko. Hello agiseko. Hello? Wanji sweetie. Sylvia Teresa. Abasiramu basibanya kuzalwa amanzani ennaku 13. Sylvia ompuli yanga kinnuma obulako katono anseganye gye nnina. Naye ddala nayulika kuwa ansa Sylvia mpuliriza nange bampandiikira ansa yaabyo entuufu. Sigamba nti nze akumma. Bampa ansa entuufu nene zibalema. Yanimbye. Sylvia. Ampadde ansa yanimbye. Ampadde ansa kyogamba gye nnina okuddamu yanimbye. Ansa gye nnina entuufu si gy'oŋŋambye Sylvia. Wanji baby. Anti ansa lulira giddamu. Neera ngezisaateera nganje nsebulamu naye nga basiramu basiba ennaku 13. Bwe nkuwa ansa eyo nga si bw'eri. Wanji? Ansa nfu. Kale, bana saagala ate munkayanye. Ansa mu butuufu nange gye nnina si yeeyo. Bannange mujja nakunkuba. Sylvia, I'm sorry. Naye ansa mnaera ng'empeereddwa siba yeeyo. Naye abasiraamu abali mu kisiibo abagenda okusiiba abazayoni bagiwakanyiza. Kati ate olwonzi. Anyway, basigenda kusukawo mune baganda bange temuyomba ne bwe kityo bwe kibaka. Nsaba ate nate bwe kiba kisobola okudda enkya ekibuuzo nkibuuze kyekimu. Kinoonyerezeeko ozule ansa ey'amazima. Abasiraamu basiiba ennaku mmeka? Gwoyinza okuba oyogedde 3 naye nga si ye ansa entuufu. Okitegedde muganda wange Sylvia, twekuŋŋaanye mpolampola olunaku olw'enkyo ojja kufuna ansa entuufu. Owangule ekibuuzo kino ekirabo kikuweewe. Sheeka Mumalu yakiteekamu ensimbi wane no programu amacha amalungi akanyomero bwe kati bwe kabadde bakayita ekibuuzo. Tokyusa kyano kankomewo n'ekiddako mu programu amacha amalungi tovaawo. Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Okay, mkwano gwange oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Atenge ebijanjawaza. Okitegeera mbakulisiza nnyo ewa mwana muwala pista tu nga kutuusaako ekibuuzo wano mu programu yaffe amacha amalungi. Mukyala walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange era ekisibo kinatera otuuka bw'olaba nga nkyuseemu wali eri obutambaala ebiwanvu muneete weewuunya. Tugenda mu mwezi gwa Ramadhani. Naye ng'ekibuuzo ekyo kati kankulage Sylvia ekisibo kyaffe nga tekinnatandika waliwo ennaku ezisooka waliwo ennaku ezisooka ezo baziyitaani ate era naziri ezisembayo baziyita batya yo zo zibeera mmeka ezisooka zino zibeera mmeka ennaku bebi n'ezisembayo ezo zibeera mmeka era baziyitaani Sylvia kola research buuza sheki yennaku yokumpe ennaku 3 zayogedde si ye ansa tosobola kuwa mwami mmere nga tekuliiko kajuyisi oba nga tewagisiise naye mikwano gyange olunaku olwaleero lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwakumeka gwakutaano terugenda kuddamu kuba 2017 omwaka gudduka tunatera ogumalako weekoleddemu kaki okitegeera naye nga ffe tuba tukutuusako omulamwa olwaleero tugenda kuba pista tutwogera ku baana ba holiday makers bawumudde abaana bali waka kyala abafumbo beeraliikiridde naye nga olunaku olwaleero owange abaana bwe
bawumula abaana balina engeri gye balyamu akawunga ku ssomero eyo nebigejja ekyo nakibeera nedda omwana abeera mu layer piece nga tosobola kumwawula nti ono omwana asoma oba akola okitegeera abaana b'ennaku zino abazadde ebitafuttafu bibbulubandi byonna naye ng'ate omulamwa gwaffe olunaku radio pista 2 kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuzadde engeri abaana gye bawumudde n'akwata ssente n'awaayo abaana basome holiday oba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omwana engeri gy'awumudde n'asigalako ewaka n'ayiga ku mirimu egy'ewaka n'ayiga mami akola atya mulimu ki gwakola ngende naye gwe mu kulaba kukwo kyandibadde ki ekituufu ky'olabaawo nze kanteese nze ntese eyange n'entegeera eyange n'okuteesezaako abaliko ewaka nze sayidi eyange yandibadde nti abaana bawummuleko Zayoni obonga buli obutawummula twasomanga nnyo naye nga weesunga nnyo n'ogamba kampummuleko kopu kukeera kummuleko n'ebitabo nzireko ewaka kyakubiriza Zayoni nga nvuddeko ku ekyo nti okuwummulako tuyigeko n'emirimu gy'emikono ewaka Zayoni tuyigeko nti omwana abeera nnyo ku ssomero tayiga bwebooza siwaani tayiga nti ofukamirako n'obuuza ku bantu abakulu eva abeera mu bitabo yensonga lwaki omwana omuyitako nga yes excuse me naye nga gwabuuza jjajja amusinga ku myaka Okay, pista tu iye bwate watugambye wabula nze nenkugamba omwana yandibadde bamuwerayo ssente nadda n'asoma holiday mbuuza lwaki bandibadde bamuwerayo ssente ekisooka ffe abazadde ffe bennyini twasooka ne tweteekamu kino nti guno omulembe gwa .com omwana ogenda musanga ewaka piisi ng'ali ku TV alaba bulabi from morning paka evening atudde omukozi afumbye ekyayi amuweereza afumbye emmere amuwadde ali mu ntebe atudde naye ate omuzadde bw'akwata ssente n'agamba omwana wange kaddeyo asome holiday ate okusomayo kunaddiramu anaaba apiikinze first of all abaana bayina ebigezo bye bayita beginning omwana ajja kuva ewaka abadde ali waka alaba zifirimu agenda agwa ebibuuzo okitegeera nze nandigambye nti abazadde batuufu okuzzayo abaana basome holiday kakati gwe obanga oteesa bwotyo Zayoni nze nange kankubuuza ekibuuzo tayimu y'omwana n'omuzadde eriba era agifuna ate n'ekyokubiri piisi abasomesa abo kale Zayoni kanzijja bwe nti omwana we ali mu kisulo ali mu boarding eriwa Masaka yenyabo gye wamuteeka omwana wo January abeera mu ssomero Febu abeera mu ssomero emyezi egiddako gyonna ne holiday omuzizaayo omwana akola atya mbuuza akadde kwe ng'omuzadde k'otuulako n'omwana wo Zayoni njagala kampa kaliwa ku masomero twasoma mu bisulo amasomero abaana bonna abali mu kisulo babateerawo abakyala abo bayigirizanga abaana abawala era amasomero agasinga omwana kati tekiteetaagisa mwana kubeera na muzadde we kubanga ku ssomero bamusomesa byonna ate omusomesa alina byagenda okusomesa oba metroni alina byatuuza n'agamba abaana abawala mami byatasobola kuŋŋamba okitegeera ojja kundeetera okweyambula essaawa zino Zayoni agamba nti ye enteesa ye omwana asigale ku ssomero asome holiday nze ate enteesa yange ewakanya Zayoni nze mpulira njagala omwana abeereko n'omuzadde afuneko ku tayimu y'omuzadde amusomeseko abazadde abasinga obungi piisi abazadde abasinga obungi bakola 24 hours abaana basigadde nnyo n'abakozi abaana baffe boononekedde nnyo mu holiday usanga omwana ow'obuwala ekiro bali mu nkuubo okitegeera naye ate bw'omukwata n'omuzzayo asome holiday ese omwana ajja concentratinga ku bitabo bye beginning atuuke omwana akole first grade oba kale akole bulungi ne waba tasobola kwonoonekera kubanga abeera mu mikono gy'abasomesa talina wafulumira ate era baba bamutunuulizza amaaso naye ewaka abazadde abasinga bannange omulabi wa ABS munjulira abazadde abasinga PC bakola 24 hours kati example yiyo ogenda kuvaana ku makya malungi ogende ku mirimo gy'emirala buzibe ogende mu programu yaffe biyita ekiro kati shifula anaafuna ddi ku laavu ya maama oba anaafuna ddi nti mwana wange emmere munnaye bagifumbayo bati mu lulagala kubanga naawe usobola okwebba ku mirimu dakiika 10 naye ate bwabeera mu kisulo sisobola kuddayo omulimu ogutali gugwo tosobola kwebba wama omukwano gwange agiseeko teesa naffe tumanye ate gwe oteesa ki mwenda eri ku 0200 mwenda 07 258 agiseeko tugambeko hero oteese okay peace
abaana bandize nze nkyakuwakanya omanyi lwaki nga tetunalinda bali bateese omanyi Zion waliwo ebibaawo mu byonna mu nsi ne bw'olitambula otya omwana yeetaaga muzadde we omwana yeetaaga muzadde we naye omwana buli omukasukira metroni teacher bo babeere bazadde be ate bo be baba bakusomeseza omwana empisa y'ensonga lwaki abaana batuuse mu bufumbo kati bikyuse omwana omusajja atuuka n'obuuza Zion wano muzadde wo teyagamba nti kino kibi naye nga mubutuufu muzadde wa Zion teyalina budde Zion yamuteekanga mu ssomero holiday mu ssomero ng'obudde bwa Zion obumubuulira ti omukyala akeera n'abuuza omwami oba n'akola kino nga tekiriyo bazadde batuufu abaana babatwale ku ssomero basome holiday kubanga abazadde abasinga obungi bali Bulaaya omukozi yabeera n'omwana kati omukozi agenda kutuuza ati omwana wo amubuulire nti munneekola kyogamba nti bwetuuka okufuluma Bulaaya omwana wange simulekera asobola okubeera maama w'oku nsi asobola naye ate omwana nze nkubuulira bino ku ssomero bwe twabeeranga mu bisulo baatuleeteranga abakyala bakiya nze ndaba tebali perfect kubeera bamalirivu kubalekera zadde lya baana baffe okubeera bazadde b'oku nsi nti batya teyo time gye tubawa ey'okubeera eyattaamu yeyokka gye tubawa okubeera abazadde b'abaana baffe n'ekyokubiri bia wange abaana aba P7 beteekateekera bakandidate tusuubira okuba nti bakola ki ebibuuzo byabwe guno omwaka ne senior 4 ne senior 6 kati omuzadde bw'atwala omwana asoma holiday piece aba muteekerateekera future ey'omu maaso bw'anajja n'atuula budala gwosinga bw'anajja n'atuula ajja kuba ate obwongo abwebasa bannange abdala babeeranga mu ssomero tebaavanga adde ewaka ligalintalekweyomasimu abiri gokka bwe gati gabeere agabateesa nabo bateeseeko tulabe endowooza yaabwe oba eyawukana ku yaffe ddala kituufu gyandibadde nti omwana awummudde ataddeyo asome obudde bw'owakati abufunako yadde tebabeerako waka ye abange kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo abaana baddeko ewaabwe nze yenteesa eyange babeereko ko n'obudde bw'aba mami ne ddadi bababuulirireko ekisooka bamami ne ddadi fe abalina okwetereeza omulembe twagonoona ekisooka omwana ajja kudda mu holiday waka ddadi akwata essimu amugaye mwana wange essimu yiyo omwana muto omusanga ku Facebook okitegeera wangi baby kale ekiganda kyaffe bale kulaba TV yo ali bulungi talina tabu okay oyo bamuyise kale mukisa banalumo balinda kifumba hajaluna agambye extra concert mbw omwana abeereke waka ne bazadde be anti abazadde bo bennyini guno omulembe gwe balimu gwa .com mbadde nkyakugamba osanga omuzadde omwana awummudde amuwa ssimu n'amugamba abeera ku social media yiyo omwana omukozi yafumba emmere kati mirimu ki gyagenda okuyiga wenkwakaniza si buli muzadde nti wa .com enkwata y'omuzadde Zion okimanyi nti bwawuulirira ezzadde lyewazaala si bwe mbuulirira eryange twawukanira ddala ate nekizimba omwana wo nze si bwe nzimba owange .com awo eyawukanira ddala oyinza osanga ranks ng'ewuwe tewalinyawo .com pista 2 n'ekyokubiri mu ntuuza ndala amasomero agasinga bwe gawummula eyo holiday abamu batera ogikozesa kubanga holiday ebeeranga ya mwezi gumu weeks 2 basomamu bino ebyemikono omwana bamuyigiriza osiba otya emmere osiba otya oluwombo biki weeks 2 ezisembayo ate ne baba nga bakola ki basomamu revision wa waka kubanga baba beetegekera beginning ebibuuzo bya beginning bannange nze ngamba omwana yandibadde asoma holiday 100% nze bwe ngamba bwe ntyo kale munnange Zion yenteesa ye nange enteesa eyange nze mbadde nnwanyisa nti omwana yandibaddeko wa ewaka nayiga emirimu gy'abazadde endowooza ya Zion agamba nti omwana yandizeeyo ku ssomero nasigala nga revisinga ebitabo so zeze enteesa ezaffe nammwe abali eyo ndowooza mulina enteesa ezaffe tetugenda kusukkawo wabula mpozi okuleetera Mutebi Mahadi akongereyo n'ebyemizannyo programu amakya malungi n'ekibozibozi nakyo kikyajja kikyaliwo temuggyako remote buli lwa Sunday sawe
oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Tubakulisizayo eri mu byemizannyo wamu n'obulango bw'abakama baffe teri kinyumidde nga Sibuli ayambadde empale nti musajja naye nga mugamba mutya mwenna abaami abali eyo nga gwe wakedde dda agenda kunoonyeza bantu bwe kyakulya mwasize mutya nate tutuuse mu kitundu kyaffe kiringanga ekiddirira ekisembayo ate tumale tubasiibule programu amakya malungi twebaza okuva gye twatandikidde paka wanene wewe mutakyekuumiddeko naye nga mugamba nti ate ab'ekibozibozi bayingiddewo nze kati ate enseguka kansooke nkwata akasawo we bamaliriza nzuuke paka ku mirimu tweyanziza nate mune tukikuleetedde eriyo n'abatuuse dda mu maofiisi Tata Rayani Faruku Habati batuuse dda bangambye baneeza yoni omwana oyo olugamba alugjawa ne bambuuza naye abayimbi bayogerako bwato tebamukuba ne mugamba nange nga tebamukubira nyabalaakakokola ekiro tebantegeera si banze so gumindukuwa buwi kituufu kyonna kyekiri Zayoni ekyabadde mu weekend ekyabadde kinyuvu ekyabadde kya tabbu kyabadde kyamaanyi mpozi katusabe ntuwagireko banaffe bamukisa oba abaana ba tiimu Nairo Talent batutte Hajja Lunange ennaku z'omwezi 11 wali Nakifuma kituufu so Nakifuma beetegeke bakwate akali mu nsawo konna Nakifuma tugende tuwagire abaana Nakifuma Kalaji Gayaza Kasanga tifena tugende extra kasale concert Hajja Luna kalese eyo Nakifuma mubawagire nate munaye kibozibozi kituwe weekend yabadde ya tabbu ebaddemu ebintu bingi nnyo wabadde yawo kikadde abantu bayambadde ebyekikadde gwe nageze omanyi okwambala ebyekikadde naye ngira ssebo tojaayo maama yayambadde kaddo yayambadde so smart okimanyi nti mulimu yayambadde gomesi kwano abadde mu kikadde mulimu abantu abamu sikivubuka owange yabadde mu kadress omukyala Mariam Ndagire nga kayero bebi ng'anyumye ng'ataddemu enkondo bannanga ayina ekitumbwe omwana ayina ebintu koza ayina abaana bameka simanyi yetakendeeza bintu kikirwaki babanga butufu ayina abaana n'ebintu bye tebyetola abavubuka ate bali abakadde batusinga ng'abavubuka abakadde nga batusinga nageze nenda Edi yawe mukayembe kali omwana ali smart banenga alinga oluvubuka olw'emyaka 12 nate wemba ntunuulira butufu Abdala Musuke mukadde ku Edi yawe wakitegeera omwana w'eggomba yakikoze oyo naye munange ekikadde kyabadde kirala Zayoni kino ekintu njagala kikulaga nga atandika bwe nti omuntu agenda mu kikadde ku Serena Hotel nga bwe yabadde si yagenze wa Munuggi jjukira Munuggi yabadde ne ronchi ye Freedom City kyabadde wa Munuggi banjawulo n'abayingidde ku Serena Hotel mu kikadde lwaki nti munnange eno wabaddeyo abalwana ewa ku Freedom City wa Munuggi abasibi ba balance bebalwanagana simanyi nti oba kyabaddewo ne ku stage naye ebintu bingi ebyabadde ku Freedom City kuba gye nasookedde gye natunudde ewa Munuggi baali bayimiridde batya babeera bayimiridde abantu batuula ku Freedom City batuula naye engoloza balina empisa baguze obutebe nga batudde babati ku stage we balengera Munuggi bwalonchinga babuvuddeko nabukasuka eri ne bayimirira nga kwegamba empisa tebalina yadde bebo munenga mulimu abalwana abo ebalwana kwegamba kulaga nti abo babadde ne basobola kuyingira ku Serena nkulaga nti ndowooza abayimbi bano kintu kyenkugambidde nti ate abakadde bo batusingira ddala ffe abavubuka lwaki nti bewa respect tusobola kusanga muntu ku Serena ng'ayimiridde era bonna abeera mu butebe bwabwe nga wanyumirwa muziki wakitegeera wamazina mu byonna nti katolaba abo abalwana babadde ne basobola kusasula kugenda mu kikadde tebajjaayo ndowooza kati music wa Uganda tumwawule omuwagizi wa Munuggi ayawukana ku muwagizi wa Golden Band kirageeza abagenda mu bandi tebasobola kugenda mu bino abakyalo abaami obalabira kuki birevu abo ndowooza abayingira babeera balaba era bo beeru balabe bano banywa shisha kuba njaga biki byonna oyo Luswata ndowooza omusanga mu kikadde Luswata muntu wa mpisa omusanga mu kikadde ng'atudde n'enswiririze oyo yasanga ba Abudu baffewa Abudu omusanga eri wa Munuggi naye nga bambi Avani Sirimu bagwawo Avani Sirimu ba Munuggi naye ukaba Katonda wange kwegamba ndowooza oyawudde omuwagizi bwenvayo eyo twalabye munnaffe olunaku lwabadde lulwe Munuggi yabadde alonki Munuggi yabadde mugole tukiyite mugole yabadde mugole nensaba Lugani Ntale atukubekawo kakilipu ka Munuggi ng'atuuse ku stage abantu bamwaniriza ye nannyini show yayambadde ati abadde afaanana ati ati kye yakoze ku stage
Ndozo labya mwono gisijja muddiramu. Naye jukira yabadde alonkinga. Gwolabyawo ku screen oba baby gwe bakuteje mwana gwe yalaze omwana we gwazaala. Omwana we gwazaala. Mama omutale kaseke mabega katono nyaawo balabe baby we yalaze omwana. Mama ate yabaddewo. Teyalaze mama. Basajja mutuwa ku kitiibwa. Sokola gwo omukyala yeetika olubuto nakuzaalira omwana nakubeererawo. Sokola genze then olyokola gwo omwana. Mama teyabaddewo. Mama omwana yabaddewo of course. Naye nga ye muntu gye yasazeewo. Aveyo alage baby we ensi emulabe oyo ye baby golaba ku screen ye baby wa muntu gye. Gwe yasazeewo okulaganagana okutulaga mama gwe yamuzaala musimayo oba mama muswaza oba omuntu gwe yamuzaalamu tasanda. Bannamawulire ne bavaayo nnyo nga bamulisa mwana yekka. Obakuwa ebifaananyi pya omwana babulako nammutama. Abaami mutuwalaga kutiibwa. Sokola gw'omukyala. Sokola geyo omukyala eyavamu ekiwange ekyo eyeetika olubuto bana emyezi 9 kumbi mwaka mulamba nonywa ebidagala ebikaawa olusi bakulongooseza mukazi bonalaga nti ekuyanja y'abantu agiraga mwana yekka mungi kye wakoze tekiriiyo ate n'ekyokubiri yoyo mungi gwe nnengeraawo yabadde ayambadde ovulo yabadde ovulo monoji kulanti ye namba yabadde ovulo pistatu bana yabadde mu lugoye nedda mukwano pistatu njagala nkubulire ekyo kimu pisi otegese embaga yo otuyise banezayo ni olunaku mulindwa mu mwezi gw'10 ngenda kuba nkola ki oba nedda mwezi gw'10 ngenda kuba embaga yange kitegeeza pisi oyina okwambala okutonnya ennyo okusinga ffe abakoze eki abazze kubanga abayimbi bokaboka banna abamuyimbiddeko banyumye okusinga ate nannyini ronki okitegeera ne baddansa bennyini banyumye okusinga ani baddansa basinze munu gy'okunyuma wangi mama yasose nayambala ekigirikooti wulira munigi bana mutusonyiwe ugamba nti twogera tetwogera bubi naye abayimbi baffe mwe baserebu be tutunuulidde bwona ayambala obubi nze mbanzigwamu amaanyi kulonkiyo naye kulonki ya munigi
butuufu katukitwale nti abayimbi betulina okulabirako ate baziyita waliwo kyebagamba nti nyange omuntu ayambadde ebyeru nti oli nnyonyi nyange kitegeeza woli wonna tuba tukola ki tukulaba lonti ya munugi wakubanga yeyabaddemu abo abayaye bebamu bebalwana nga naze ku stage avudde ku luyimba lwe yawandika mu studio yagamba freedom city temulwana ng'ebikonde kati sooka oleka piisi nze newe yajjidde nadde sitegedde nti yeye mbuuza lwaki kubanga yazze nga ayambadde ekijirikooti omanyi bano bagaya abasecurity guard abakuuma ekiro ebigundi ebyo bye bambala mu budde bw'enkuba tetulaga wala okutwaliza wamu okigasegase munugi asikaali yazze nga alinga asikaali nalowooza nono kyali ayimba ennyimba za munugi kuba ayingiddewo n'akayimba k'ebiki nakubazirira bwawo munugi akola emirimu ebiri artist ate nga asikaali nga munugi mukwano kyo sho wagiye mwana fenga abalabi munnange bannamawulire teri asobola kuŋŋaana kwogera kubanga biisi abantu bangi bakutunuulidde okimanyi nti abaana abasoma bakutunuulidde nnyo mbuuza lwaki omwana agamba njagala enkya mbeere nga pista tu purezenta wa ABS TV kati nekitali ekyo akusange ng'oli bwereraga abanneekalera bate serebu wange so bannange abayimbi fe tutunuulidde mmwe oyambala obubinze kimmalamu amanyi munugi asiiwuuse mu mpisa za mirundi ebiri ku stage emu eyasiiwuuse naye mama w'omwana gwe yasaalamu omwana n'alaga omwana yekka n'asiiwuuka empisa z'okubiri n'atwambalira ovulo n'ebijaketi by'abasikaali okitegeera nze amanyi mpisa mu bwangu okitegeera n'agattako empisa z'okusatu n'ayambaza badansa bulungi ne bamusinga okunyuma waliwo kampuni emu yadde mutaddemu ssente yandigenze kampuni eyo webale yamutaddemu ssente munugi yayimba akayimba mbu bwonyiiga ofaanana simigo sigenda kunyiiga mbu simanya tofuka wano simaasoma akapande munugi wandisoose naawe ne weebuuza abantu bange bannindiridde abantu bange njagala nyambale ntya ate nga bambi kafunya kwakutwaliza abamu yafunya abantu ngamba abantu bagenda mu kikadde tebagenda linnya wago twaba ab'omu kikadde bayambadde bulungi badde smart kubanga bamanyi abantu bangi omuntu watukira piisi okujja okuwagira aba akwagala ate era aba akuwadde ssente ze tayingiridde bwereeso munugi mukwano bye wayambadde ayinaku extra ronki yategese ekyo kyokka yaganya okuteekayo singa abadde ayina extra at least wandikyusizaamu so ndowooza ne mu bivulu byagenda atambula kuba ndowooza akyuse mu nnyama labira kuba nno David Lutalo mwana abeera smart abeera smart ajja makwayiti ge n'akikuba nolaba nga ali smart yalokoka n'ategeera nti smart erina kuyita mu nkwayiti wabula mpozi ekintu kye yakyusaamu kyali kizigo nakukola nviiri era bye yagamba yali yabimutendeka yali kyekyaza yagamba nasali ye yali amwonoona n'amutendeka ebyo mu kyalo nga tabimanyi omwana ali bulungi nga wafisi akimanyi nti nno serebu yenna olina okweyoyoota okwawuka ku balala netoliza kukkiriza musajja munno okukwata mu kizigo eyo tuvuddeyo tugendeko wa Zani Brown yaddewo n'abuulirira abawala okkiriza Zani Brown akubuulirira nga mbuulirira atya yabuuliridde atya embono ki omuwala yenna otekokola sente zizo mpazi nga Katonda akuwadde omusajja omukisa nga alina sente naye tokkirizanga kumalira budde bwo kulowooleza ku sente za musajja otya ye Zani Brown nga kyategeeza kyagamba nti ye enteesa ye agenda n'asanga nnyo abawala nga bagamba singa mukama mpa omukisa gw'omusajja alina sente ate nga ne bayibuli etugamba Zani Brown nnyabo tuyambe kubanga ne bayibuli etugamba ti omukyala ayina kuweeba mwami kati gwe omukyala ataweeba mwami nja kusaba ekintu kimuyitireeko ewa sheeki oba ewa sheeki Lumalu kubanga ekisooka ye mwennyini ayina omwami we gwesigenda kwatuukiriza ku mpewo amuteekamu ssente era ne vidiyo eno eyafulumye okitegeera ne vidiyo eyafulumye ey'omuyaaye omwami yataddemu ki n'ey'omutafuta yateekamu ki obudde tobumalira ku musajja kati ye alinga agamba kusendeza abasajja ye alinga agamba tife abaami baffe tubamulekere ffe tunoonye ssente ezaffe gyabakwasaganye okitegeera Zani Brown wasonyiwa abasajja babano bwekiri alinga agamba piisi kaliyenga nakugamba piisi mbwangu enjogera kiringa bwe nakugamba piisi amanyi nako byesi ba avoni baveeko baswata baveeko ba muzayima yanja baveeko kola bibyo kati bambe mukazi wattu piisi ng'owulira ati muneezayo niyangambye baveeko kati gwe bw'obavaako nze nembeddiza kati ye Zani munjogera ennyangu ali mutuka bakubasajja abezze okitegeera kubanga
amuteeka mu ssente musajja yamukolera video yabeereeyo mukwenywera kagundike kufuuwa gundi ye okitegeera omwami eri ye n'ateekamu buli kimu kyokka ffe atugamba tubaveeko ng'ate ne bayibuli egamba nti omukyala yenna ayina kuweebwa ki mwami piisi lwaki omwami akuwasa n'akuteeka mu maka ge yazimba lwaki sigwa abeera agazimbye oba lwaki siwasa nendeeta lusata ne seni sala pressure byebyo pasta kakande bya kugamba nti akwadde naku 7 kati ndozo naku 7 olibaloza netonda yagambye alutadde I don't ati ulire naku 7 zaba zitandise omwogeza ebyensima tegeza tandise okusatira munaku 7 kakande agenda kujjamu enjawulo tuvewana muyalete mu agenda kujjamu enjawulo kuba kati ate wotukira ogoba abakazi ku basajja basi kutegeera kyagamba tudde ku bakazi bannaffe jodese hadi nga balina sene ndozazire kuyiye kyategeza zali brown teka mwana kyonna kiri bacha kibadde kibazibazi tetukujidde mu weekend bwetambudde kubanga kadde katutambuza kanajinajikoka